Ng'eggwanga likyawuniikiridde ku ngeri omusuubuzi Rajiv Rupaleria mutabani w'omusuubuzi Nagagga Sudhir Rupaleria gye yaguddemu kabenje, minisita w'ebyenguudo n'entambula General Katumba Wamala asabye bannayuganda okuwa ekyanya bekikwatako bakole okunoonyereza okumala ku nsonga eno. Of course ebibuuzo bikyaliwo bingi naye saagala buli omu agitaputenga bw'alaba. Tujja kubeera ne investigation team. Of course tulina ebitongole ebikola okunoonyereza banoonyereze ensonga eno yabadde etya yavudde ku ki era bwe wanaabeerawo avunaanyizibwa era okubuuliriza okwo kujja kukijjayo. Kyokka Katumba ategeezezza nti oluguudo luno lwali lusuubirwa okuggyibwako engalo mu January w'omwaka oguwedde wabula ebbula ly'ensimbi kyekyaviirako emirimu okuyimirira mu Gw'omunaana gw'omwaka oguwedde. Bano babanjibwa buwumbi 43 obwa siringi. Ssente zikyatuwe ku bya mpi tuzinoonyeza mu kiwato naye kirungi kati pulaani yonna ffe twamaze ogitegeka tujja kukwatagana ne bannaffe mu Ministry of Finance tulabe oba tusobola okufuna amagezi amalala okusala amagezi amalala tusobole kulaba nga tufuna ssente eziddaabiriza enguudo ezo. General Katumba era asambaza ebibadde bigambibwa ng'abakulembeze beekubira enduulu ku nsonga y'oluguudo luno ng'agamba nti yatuukayo okulaba embeera era nga y'ensonga lwaki baateekawo obusenge obwo okuziyiza ku bubenje obwali bugwawo nti buno butera okuggyibwawo olw'embeera y'abagenyi ababeera bagenyiwadde mu ggwanga. Kituufu si bwe kiri kubanga twagenda mu nsonga eyo twali ne MP Anjulira ow'ekitundu ne LC3 chairperson era ensonga gye bampa nti aba boda n'ab'ebigere abasala okuva ku sayidi y'eno ndi ku Tamadde eno okudda sayidi eri ey'ebusaabala bakaluubirirwa nnyo kubanga emmoloka ziyitawo ku speed eziva emunyonyo n'eziva ekigo. Ono era ategeezezza nga minisitule gy'akulembera bwekola obweziringirire okuddaabiriza n'okuzimba enguudo ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Era tuzimanyi enguudo eziyetaaga okukola. Njagala obbabulira for example nti omwaka ogujja guno 2025-26 tulina kilomita kumpi 12,000 ze tulina okukola okuddaabiriza oba okulaba nga twongera ozirongoosa. Minisitule yali yasaba akase kalamba n'obuwumbi 3 ng'ennyongereza okusobola okukola emirimu gyayo nga minisitule y'ebyensimbi yakatandika okuziggiwa ng'okuzimba enguudo kati kwakuddamu buto. Olwamukaaga oluwedde Rajiv Rupaleria mutabani wa Sudhir Rupaleria yagwa ku kabenje akamusse ku luguudo lwa Busaabala Entebbe Express n'emmotoka yonna n'ekwata omuliro.